Mbabuzaako nate abalungi abampuliriza mwe bale kwekumira ku Bisigye Media TV gwe atanaba kulika nti subscribe yange n'amaaso kikole mu bwangu nnyo nsobola okwongerayo amawulire gaffe ag'entertainment ssaako n'aga sports gasange ku bisigyemedia.com wali amawulire amalungi ate era amanyuvu ennyo gotusaanye kulabika nti nate ogenda maaso osuwe kutumiddeko gwe yeekuumidde Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Oman, Bahrain yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza weebale nnyo weebalire ddala. Njagala okukakasa okutegeeza nti ekibiina ekya People's Front ekya Dr. Kizza Besigye kigenda kulabika nti nateera kigendezebwa obanga kivaawo okulabika nti nateera kigenda maaso kubanga eyakitandika avuddeyo n'ategeeza nti nno ababloga nga Nyanjulwa Doreen, Stella Nyanzi, Nana mu Africa, Kakwenza Rukira Bashaija ssaako n'abalala nga Ronald Muhinda baganya okulabika nti nateera bamuyambako okulabika nti nateera bakitwala mu maaso. Bw'atyo agenda kulabika nti nateera alekulira ekibiina kino mu butongole ssaako n'omukulu amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okugaana okulabika nti nateera naye amuwa obuwagizi. Bw'atyo yagenze maaso n'ategeeza nti Nopo teyina abantu bangi, teyina abantu bagiyambako naye ate erina ettutumu ly'amaanyi nnyo mu ggwanga lyattu Uganda. N'olw'ensonga eyo agenda kulabika nti nateera People's Front for Transition ekibiina kino akireka mu bwangu ddala. Abantu abasinga bavuddeyo ne bagenda okulabika nti nateera bamuwa sapooti. Bw'atyo omukulu ono Dr. Kizza Besigye yategeezezza nti tewali kyafunamu okugyako okuteekamu ssente ze empitirivu ate nga tewali muntu n'omu amuyambako. Abantu abasinga bavaayo ne bategeeza nti Dr. Kizza Besigye ebintu bino okubikola yali ayagala okulabika nti nateera awagira NRM naye nga yeerimbika okulabika nti ayagala ne Nuupu esobola okulabika nti nateera nayo emuwa obuwagizi. Bw'atyo n'agenda maaso n'ategeeza nti tagenda kulabika nti nateera abiddamu ebya People's Front for Transition. Agenda kulabika nti nateera alekulira ekibiina kino asobole okulabika nti nateera alekera Nuupu etwale oba evuge ekigaali. Nja kuba nateera nkwongerayo mu mawulire gaffe mangi nnyo gasange ku bisigyemedia.com wali amawulire amalungi ate era amanyuvu ennyo gotasaanye kulabika nti nateera ogenda mu maaso osuwe. Naye njagadde okukakasa ate okutegeeza nti nno omukulu ono Dr. Kizza Besigye agenda kulabika nti nateera alekulira ekibiina ekya People's Front for Transition. Weeyongera okwekumira ku Bisigye Media TV tovaawo, nyongera okubuuzaako ogenda maaso n'okulabika nti nateera okomentinga oba ko kyoyogera wansi awo. Nja kuba nkwongerayo mawulire amalala mangi nnyo tosaanye kulabika nti nateera ogasubwa. Njagadde okutegeeza nti Dr. Kizza Besigye agenda kulabika nti nateera ekibiina ekya People's Front for Transition akivaamu mu bwangu nnyo ddala. Kamaloso okukwongulamu wano katono nnyo kanzije tova ku Bisigye Media TV. Tubaagala nnyo mwe bali kulabika nti nateera mutuwa obuwagizi obw'amaanyi ate nga obulungi ddala kankomewo.